You can't make an enemy of the people around you ng'okaddiwa. Maybe n'anaakujjanjaba mutegeke kati. Zotuuka ku myaka. Anaakujjanjaba yaani. Ogenda kulowooza abaana nti bagenda kujja okujjanjaba baleme kufa. Ate nze taata waabwe. Nagendako n'omuwala omu ku nnyonyi twali tuva ndowooza twali tuva Chicago ngenda California ziba many hours kati nga mubuuzo olaga wa olaga wa n'agamba ngenda kulaba ku maama alwadde nnyo ebbanga ddene konzi tomujjanjaba ali nani naati maama emyaka gye egyamugaso yagirya wangi kati ndi mu myaka gyange egyomugaso ate saagala ali egigye n'ejyanga agirye n'egy'obukadde gifaanane ng'egigye dampulire mayambala yaga nti maama bwe yalina emyaka egy'amakulu yagirya bulungi kati gimuweddeko saagala kuddira gyange gy'amakulu ate muweeko ngimuwe ndyoka ate nsisinkane kati gy'alina nga gifaanana n'egigye kati yagamba ani amujjanjaba maama we bano abaava e Kampala Uganda basasula naye ono kati abayise ebbanga eddene nze ndina musajja wange because I'm with my boyfriend tuli mu bulamu maama bwe yalimu ekati maybe ndowooza tuddeyo tufune n'ebirowoozo ogenda kukaddiirawo amazima ga Katonda ebyo tubyogereko oba oyagala okubyogera abantu baga nti kati nze Allah excuse us come back and tell us oyagala kukaddiwa oti omuntu yalibadde ateekateeka enkaddiwa ye oyagala kukaddiwa otya osaba omusajja alina ennyumba ebisenge 4 alinkalina sokukola yakutaano agenda kukaddiira abaana ne basoma nagenda bafumbirwa asigaddemu yekana mukozi awo ogenda kukaddiirawo oti ani alivuga nga akagaali okakkiriza amadaala ago kubanga sometime ogenda kugenda mu kagaali sometime jagenda mu kagaali uyo Katonda tumusabe kati nganze onkubira esimu nga pastor nsabira nfe kyalo zonna tuzagala mukama omuddu walabika atendewereddwa tasobole byanca muri wagere mirembe agende mirembe kuba awumule atidde enca naye enca ffenna tumwagala naye tetwagala kumutegeka ekirala it must be you oganti mtu yandibadde ateekateeka obukadde bwe natukalubiza abantu balala kati bano netulebe mbadde sirabamugendo lwange sibalaba obalinaako katala oli bamukubira essimu nga bebi oli luddawa wanyi bebi kati gwe owo mwabakaddi ababiri amuyita bebi amwagalaka noyonoona n'amaka ga muwalawo alina okujja okukulabirira ateeka okujja okubeerawo ewiikisi 2 negafa kubanga emyezi 3 gyamaze nga taliiyo kiki ekizeewo ekyokubiri ennyumba zemusimba ne muziteekako ebikomera nga mukaddiwa mugenda kukola muvuga tuzimba mayumba twaka ebikomera waya amasanyalaze ako kamera embwa ezibogola munda nekulira noteka kumba kali ku gate amakulu gaakyo nti wano okujjako nga twakugambye okujja tojja kati okaddiwa weetaaga abantu okubalabako nabo bakulabeko oli mu kikomera naye ne bakadde banno be wakula nabo balinga ggwe nabo bali mu bikomera abantu bokka abasigaddewo abayinza okukulabako be bandibadde bayita ku kkubaawo n'oli mu kikomera waggulu oli mu kikomera bakusibiddemu maybe abantu balina endwadde emuluma si yeneemutta olwendwadde okuluma nga sigenda okutta buyinike atulawo n'atula ku lubalaza n'atunuulira ekikomera kye baazimba n'agamba Katonda abantu be twakula nabo baluwa nga nabo amagulu gabaluma baga nti totambula kuva wano naye yalwala puresa ng'abasigaddewo be bandibadde abasenze ku kyalo n'oli mu kikomera weggalidde ensimbi zaffe tugenda zijjawo zobandeomu ne bagetunda olwenga oyogera otaana okutunda ettaka seba ojja kulitunda lwaki omuntu yandibadde n'ebyapa nga 20 tokyasobola nagenda kuyigga basquatters n'encroachers ku ttaka lyo Ebogerere kuliko abalundirako Masaka kuliko abazimbako olusalosalo mwalwongerera Emitiyana bazimbako olina myaka tokyasobola kutambula olina myaka 7 buli kiseera bakuyita mu kooti
Kooti za madaala. Kooti za madaala yalinnya. Bagamba ojjukire by'otakyasobola kujjukira ng'olinga eyabibba. Kati ebintu ebimu wa woogenda okujja ssente yo abantu abamu balina ettaka ddene nga talina ssente. Waliwo balina ssente nga baavu. Abalina obugagga naye nga waliwo balina obugagga nga baavu. Kubanga ssente bwe zibeera naye ssente omuntu ayinza okwavuwala ng'azirina naye waliwo abalina obugagga naye nga baavu. Ate abamu balina ettaka. Naye talina ssente zimujjanjaba alina ebyapa bye17 ekyokulala twetegekere baani abalibeera mu bulamu bwaffe at a certain age. Tokyasobola kutabukana maybe ku myaka 6 bwe tukusanga oyomba n'omwana ow'emyaka 2 tumanya osaliddwa amagenda n'amadda. Simulabule otandise olutalo tugambye okuyomba. Because maybe omwana oyo ne bw'abaako ekiganye waliwo by'omulekera amale okwekoona. Sometimes abantu majority of the people we are talking to abali mu ages affe bali mu kutabukana batiini. Age difference. Oli ategera ebintu alala n'ategera ebintu birala. Sometimes nze mutabani wange namusiriikirirako. Semester number kyateekayo ssente nga sijja kuyomba na mutabani. Namugamba agenda ayete rizaati nanga rizaati ajja kuzindeetera teyazindeetera nanga alina ssente nenyega epeesa. Yeeyiya. Naye yeeyiyaayo mbandi awo nga semester weddeko naye kubanga abaana baffe batufaanana naye amafandali mangi. Nga taata we. Kakati naye yasooka kugumya mutwe. Bane ne bamugamba nti no yogora aba alina ekizibu ekirala. Abatasoma tebabeera mu maka. Kati singa semester neggwako n'okwata endala ayinza okuyiiya ekirala. N'akuwesa ekkoona eriddako. Ensi ogiraba otya Mayambala? Ensi eri unfair. Ki ekiddako? Ensi eri very unfair era abasuubira fairness tebalina kibagenda kukwatako. Ensi eri unfair. Ki ekyo? Tewali bwenkanya. Sinenkanya. Tewali bwenkanya. Abasuubira obwenkanya tebalina kibagenda kukwatako. Olw'ensonga nti because nobody is going to give them fairness. Tetulina buvunaanyizibwa. Tewali akuvunaanyizibwako kakulire n'ekirala. Tewali agenda kusasula musaala gwetaaga. Ffe bakozesa. Tewali. Tazafuna nnyingi ampeze neetaaga. Ampa zimmala. Era bwe muteesa nezikumala tajja zikuwa. Medi n'omala oyingiza kakati obuwumbi 4. Tewali akutuuza ku mmeeza mwogere ku buwumbi bwayingiza. Mwogera ku buzitaze. So ensi abasuubira obwenkanya. Tewali. Kyekiddako. Ngambye nti it's gonna be you. Njagala okuteeseza abantu bano tukulabeyo Medi gwokola ki? What is yours? Ekikyo kiki? Nze nagenda n'empandiika ebitabo byange. Era nze Medi nakola ekiraamo kyange ebimu ku bintu ebikulu ebiri mu kiraamo bigamba nti abaana batundanga ebyange. Abantu kibatawanya nnyo kubanga abantu ebiraamo byabwe babireka bagamba talabanga ku mwana atunda ebintu bye. Ebirala babiwandiika nnyo ebyo. Naye bw'oliba ofudde oli mulaba otya? Gakulemye kutegeka bya nsonga gwe biri kugasa okwenyweza. Nze abaana mbategekedde ebyokutunda ebitabo byange mbirina. Medi nina bye njagala babitunde. Era abakungubazi mu kiraamo kyange nabo balinamu point. Abakungubazi batwalanga ebyange. Nze sisuubira nnyo Mabugo kutukola bulungi. Naye nsuubira buli kye nnina nga nakikola. Abakungubazi mujjanga ne ssente byakugula. Ennaku ezo nnaku z'amajaani emyaka nga 10 egiyise. Myaka 10 nalwalamu naawe nga bwe walwalamu. Nalwalamu omutima. Gwali gwagala kuntwala. Ne mbuyiyiza amajaani. Ne ŋŋenda mu laabu. Ne bagakebera Makerere awo. Ne ŋŋenda mu analytical lab ne bagakebera. Medi nze ku bantu abamira amakerenda ga pressure siriiko. N'abantu abanywa amajaani aga bulijjo siriiko. Onywa ki? Nywa amajaani gange gano goolabaga. Naye mmanyi n'okugenda mu gym. Bwe nfuluma gym mba mpima 120 7 nga mu 6. Wansi.
jani lyange lino njogera bwe nti lwaki media agenda kukola kyekiki